nasuze bulungi ekyampisizza obukiri kimu natambudde kilometers nga 8 naye nasuze bwomu ekintu ekyo sirisonyiwa pantha ku kyakoze tobadde ne gundi samu ate kati nga gavumenti yabigaana era ekirungi ekiriwo kati nnyingidde Rwanda namu ne ssente tuli bagagga Uganda emitwalo gyange 7 bampaddemu emitwalo 2 tukole nnyo 2 emitwalo 7 eza Uganda bampaddemu emitwalo 2 omukazi gwenkwanye nankuba oluseke nsigazaako 5 tusobola omulabako kiche wesunge Rwanda baida on serious note kale no lava bera ko serious kale kyenesunze Rwanda siba chwezi omanyi kati wadde nga banjiriga nnyo engeri gyenkula empolampola bagamba ndi mwana muto biki kati ngenda balaga nti I can dig down the water ngenda sima amazzi e Rwanda ate bangambye bo balina ekisa balina omwoyo gw'eggwanga Yesu bali bamuzaala bamusindikira eno kati ne ku 2-5 osobola okufuna ndakunda cyane soko tunyonyole tuliwo obudde buno abane tuli wano ku migration ku border e Rwanda between Katuna border abajimanyi mujimanyi oyitira Kabale 30 minutes ku border okuva e Kabale mu town nojja wano we tuli wano kati tudda mu city Kigali Rwanda tujemale goga we gonna visit the town nga onolabo oli mu Kampala kati olambula Kampala tugenda kulambula genocide then tulabe n'abantu balivinga batya obulamu obutale bufaanana butya because batugamba Rwanda enyirira you know batugamba bali organized kati we want to prove that I'm fine omanyo Luganda oh yeah no oravuga English Kinyarwanda kyokka kati tubuuzeeko mu Lunyarwanda tubuuzeeko mu Lunyarwanda mulimu nimuza tuli muza muri kujja Kigali osobola tuvuga Kagali n'otuse Kigali Kigali ntabwo twagerayo n'igare kisoboka ntabwo byashoboka ntabwo wagerayo Export TV to the world. basabo ne banyabo eno de tugenda Rwanda tuli ku bodo olunaku olwaleero tugezaako kuba nga tukwa kubamu ku bakulu abeetabye mutuwe nosose ne mama Jona va mu lugambo jangu eno era ndi bulungi oli otya nasuze bulungi ekyampisizza obukiri kimu natambudde kilometers nga 8 naye nasuze bwomu ekintu ekyo sirisonyiwa pantha ku kyakoze tobadde ne gundi samu ate kati nga gavumenti yabigaana era ekirungi ekiriwo kati nnyingidde Rwanda namu ne ssente tuli bagagga Uganda emitwalo gyange 7 bampaddemu emitwalo 2 tukole nnyo 2 emitwalo 7 eza Uganda bampaddemu emitwalo 2 omukazi gwenkwanye nankuba oluseke nsigazaako 5 tusobola omulabako kiche wesunge Rwanda baida on serious note kale no lava bera ko serious kale kyenesunze Rwanda siba chwezi omanyi kati wadde nga banjiriga nnyo engeri gyenkula empolampola bagamba ndi mwana muto biki kati ngenda balaga nti I can dig down the water
ngenda sima amazzi e Rwanda ate bangambye bo balina ekisa balina omwoyo gw'eggwanga Yesu bali bamuzaala bamusindikira eno kati ne ku 2-5 osobola okufuna sigenda kwegayirira abantu ndatemesa e Rwanda obuseegu bwe Kampala obuleese asi buseegu nzize kwenaabuluzaako nnaku omwaka nange omwaka ngumale woosalidde enjawulo ki gy'olabye ku boode zi sayidi eri ya Uganda eno ya Rwanda njawulo ki enjawulo gye nsosola okulaba ng'ova eri wano tukyali ku booda naye ng'ova eri okutuuka eno mu lusalosalawo wakati batukeberera kati obanga twasomako malamu ne tamaka kati tuva ku kikubo ky'ettaka tuvudde ku kikubo malamu ye kolas kati tuvudde ku malamu kati tuyingidde ku kolas eri kasasiro kati tuyingidde ekibuga oyingidde ekibuga ese kasasiro nsi yaffe naye maama nina sad story enamba gye nnyinza okuba ku Uganda bagambye tokkiriza twala yadde ekyakaveera temuli galimpi ani kati obuveera oboza okwambala akaveera akange nedda anti tuguze wali chapati tuguze Rolex kati akange nenkasiba kuno akaveera kuzi kusema nengene kusema nengene kati ngenda gende Rwanda shining ate bamanyi abandako mu video bamanyi kyenstudde wansaawo obuseegu mu promoting obuseegu ku show ya Moti wajjase mu ddondo lya litali twalizanya wrestling kasikiti kali kale wrestling bubola wa wrestling John Sinanga zanya mzanyira musuti just tuchaina amale Uganda era wati wani Rwanda bankubide simu ne bangamba mama Jona mukwano twagala tukolere mu wrestling laba ntimbyawo mu Jalimana akadistra tugenda kolerawo kuyingira bwerere okufuluma 2 ekitegeza muto tochina techina buzibu ate saa kunama kuba banja bali basobola kuzanya ekyo naye bali beetya kubanga bali bagenda kuswala nga kati nze okubanga nange manyi anirule nenzija Sami amanyi ne ganzi gwanti awamvuira bwerere waloka nakimba kabayimba nti enjo okamanya ko geja na yakachira kayo wakula bulungi nesema nengeni era bedanda bawala ngamba tebamanyi kizibu kyebetwalidde baogeneri tuwaye Rwanda wesonga ki lekadda wano nze njogera no wenyini wesonga ki kutuwaye nesunga okulambula tewali okusiga mpaka tugenda kulambulayo keyo tugenda lambula Kigali town okay njagala nesunga okulambula okulaba ku mmere yaabwe n'ekirala kyenjagala obotegeza zina basi ono musheshe wayo wama wesunga kyerwayo Rwanda manyi sina kinene nnyo kye nesunga just nesunga kuddako ewaffe kulabawo wali watya otegeera mu nfuufu ate tokisusa si nfuufu eyo nawe waffe ku Uganda ne Rwanda eriwo esinga Uganda ndeka yogereke nyini ku Rwanda ne Uganda eriwo esinga Rwanda esingako naye ne Uganda esinga Rwanda tesobola singa yenkana Kampala obunene esinga no teyenkana obunene Rwanda watono okusinga Kampala naye ne Kampala walungi wali emirembe mingi so you better be in Kampala than in Rwanda yeah oyo mulesebo kiki wesunge Kigali amanya ganze mwebaza Godfrey gwe mulungi gwa gusoso okujjako Rwanda naye mpuli abawanayo nyombo wanyirira nyombo n'akasaaniko tosobola kalaba ebintu byennesunga okulaba mu kibuga Kigali ndabe ekyo kinyirira kityo okusinga Kampala era bwa amateeka bagakwasaganya batya era mbafaanana naye siri waayo nze ndi munyankole nsigala ntuŋŋamo nsigala wali ntuŋŋamo mbadde sijjangako ate nkulidde Kampala so eno mbadde sijjanga gwe mulungi gwa gusoose wesunga basheshe nesunga okulaba ku bisheshe basi lasta kiti wesunga guti cyari kitya steady kyenesunga byonna oyina mukabiri nawe muganda wangeka oyina kye wesunga Kigali ono mutonyo kyekiriwo tewali gwagamba wamma kye wesunga uno gwe nesunga ate olwedde ndi mumulaba kategedde Sami naawe tukunoonyeza fayina tukufunye tewali anko kyekiriwo omusajja akwogeredde ayagambye eki gwe mwali ku wrestling n'otuukiriza akayimba mbu enjovu yakula bulungi n'egejja naye akaki ne kagiswaza abasajja
kati ekizibu ekibeerawo era weewalenge nnyo okubeera omusajja omumpi obeera omumpi oyagala okulaga nti olina ky'osinga kati ayinza olaga musemudondoli yakabi nnyo sabo yayiti kyanjawulo nnyo kisemudondoli amanzi nkyakula omwani mukulu era nze omukulu oyo mwana muto era njagala nnyo ayogere nnyo yogera nnyo ate era ebintu bisiŋŋana obwanga osinga obuwanvu nange nkusinga obumpi onsinga olubuto nkusinga semanengene bambi ali proud wamagwe ki kyeweesunga e Rwanda nesunza ebintu bingi ekisooka ngenda kubuulira ku ngiri ngenda abuulira ku ngiri naye nga nze okubuulira okwange ngenda kubeera muvunuzi okategedde jangu oyogera Olunyarwanda nze nvunyule aleka Omunyarwanda aliwa omuwala aliwa Lilian jangu yogera ogenda tandika mukama si mwenze nyikole jangu oyogera Lunyarwanda haya imana shimwe nze bwenziramu yogera nze bwenvunula mukama yebazibwe kitwale nti muli ku kituti tuli tubulira ndiga zinondiga ndi mukanisa mubamba baswa kuyimba luyimba then kali gwe notandika enjiri olire mana olukundo yanje ire ulo lukule mana oyatushaba kale tutandikira okay okuyimba kuwede bulira toyimba sokovuno yimba tandika okubuulira mu luzungu mu Lunyankole mu Lunyarwanda lwaki oyogedde Olunyarwanda nedda sebo yogera Lunyankole nedda Olunyarwanda sebo Olunyarwanda ngago no interpreter nze kanjogedde Oluzungu kale kanjogera Olunyarwanda Gani zenso soka gwe nojja mu Lunyarwanda. Praise the Lord. Abera nza ayogera mu Nyarwanda guboda mu Luganda. Tulino abanayuganda balino otegera. Okategedde. Imana shimwe. Mukama abagala. Nyoko ya matonsobola. Amagamba. Yogera Olunyarwanda gamba. Imana shimwe. Eyo yenyini banange eyo yebazibwe. Meze mute. Banange abantu bajagala. Twishimiye kubasanga mu gihugu cyanyu. Banange bagamba mbu abakyala abazalabaganda mweno mujja mu Rwanda kyemanyi mujagala Imana jagambye kandi Imana irabakunda cyane mwese banambu eno ziri yenene engazi z'amazi yogera nada sabono abamanya bamatugenda Imana mwese irabakunda Uganda yose irayikunda obo yagala ziri vagines tali vagines tujado siri kapone omala wamahawayo wowe kiwesonge Rwanda buli Munyarwanda buli mulungi muwave Kampala abera Munyarwanda kati nesunze nayo kwa kituufu buli ali eno abera mulungi buli mola omulungi Kampala wa Munyarwanda kati ndagala kakasa ndo wabona balungi kabe batulimba ate abasajja be Rwanda tebagamba nti bo balungi bawala kati nganzi bamta Munyarwanda kale senga how are you I'm good how are you nze nesunga kubanyumiza sad story about Uganda sebo jejiriwa kale chechiri wangu Rwanda wagwana nesuze kintu eki wenkola bwendo ndozo bokitegera bampanide abetereza kamera ulosinga kisebo nesunze kintu kyokka simanyi naye nange ndabye Sokoje aliwo kumakagana Roni sokoje ndino omuyimbi wegwanga Roni kye kiriwo ndi bulungi ango olisede yango obotu wemu tuwemu kala kayimba kafe ndikugoberera choligenda gai twavuddeko eyo bago bya tugobereko n'abeeno oyina kigambo kye Rwanda kyomanye kyonna nyina ne nyimba z'Abanyarwanda sebo zemmanyi okakasa nyalo yimba ki olimba Rono omugenzi yafa bamuyitangani Bruvani music we mwagala nnyo onga Munyarwanda osobotu wangu olimba lugamba sivita magambo yabivuko mbitekereza ensozi zanje zakumama kagenda bwe katokanyuma nnyo nengo meche bitegeeza nengo meche bitegeeza yanje bitegeeza neche manyi bigambo bya mukwano kite wesunge Rwanda aina sunge Rwanda
just yagadde bayita ayitamu nabe kiki basinza kyebatusinza ffe Uganda naye ng'obafaanana ng'obafaanana obaddayo ku origini obaddayo ku nsibuko nzize balabaka bewaka beerayo tubaye tuddayo tukuba ekicuba e Uganda. Endongo soko tubulira akapya akaliwo akapya nyina akayimba akapya bakayita mu mutima nakarelease nze ndowooza wiiki singa 3 emabega kekabadde kakyaliwo ne Masawo music omulala ku internet kwekali kwekali buli wamu onraise bonna sound gyeri ku TikTok bebagambe bankolere nezi challenge. Boss bakama bange tulina omunene CEO atagambwako nanyini olina okubyogera atagambwako CEO the one and only Black Panther eno bagiyita D2 eye Rwanda mutuwa ya 2024 yenanise dda umbrella oba flag ey'eggwanga ly'e Kigali Rwanda. So Panther, good morning. Good morning. Mpaye ekigambo ky'Olunyarwanda eki ndakunda cyane soko tunyonyole tuliwo obudde buno abane tuli wano ku migration ku border e Rwanda between Katuna border abajimanyi mujimanyi oyitira Kabale 30 minutes ku border okuva e Kabale mu town eno wano we tuli wano kati tudda mu city Kigali Rwanda tujemale goga we gonna visit the town nga onolabo oli mu Kampala kati olambula Kampala tugenda kulambula genocide then tulabe n'abantu balivinga batyo obulamu obutale bufaanana butya because batugamba Rwanda enyirira you know batugamba bali organized kati we want to prove that batuganye twaladde kyefaananya akaveera batuganye era baga bazikebedde obera minesango obupira babwambala bagenda obera mu n'akaveera nenga twagala tumanye twagala tulage Uganda lwaki yo Rwanda bajogerako nga yensi mu Africa esinga obuki obuyonjo twagala tuprovinga abana Uganda bannaffe oba abakesi CA tubalage nti kituufu ddala abantu tebogera bwogezi bagamba so weerabireko nze abantu abamu wano all of us babadde bawulira bulizira Rwanda is clean but they don't really see they don't know era sobola okunemubeerako ku media ne mukaya na mulimba temwagala nsi yammwe just you don't want your country but we want to prove people that how organized are these people KCC approving echi o improving emuncho okulongosa ekibuga kyaffe Kampala kifaanagane ko ng'ekye Rwanda okitegeera so Nengo sala liri ku border. Waliwo enjawulo side zeri Uganda ne side zeni Rwanda. Banange chemaze okulaba ku border eye Uganda ne Rwanda obanga osaze kuba waliwo kamani Zealand no mani Zealand ko kanyirira naye eri kati eri wafe eri era kibulamu kanyongeremu onagambe eri wafe kitamaga eri lataka kola somutofa aliene kyatenzudde ekirala ekirungi kiri ku border ya wano border ya wano batikomu ate fe tuteka babiri eri border yaffe iyi tetuli ku border no ku border nsalo bano bajjawa nadagira mu luzungu nenga bambi tugenda kunyumirwa era lunaku lwe tugenda siba Rwanda tunyumirwe Rwanda tumale tukomewe Kampala. This is day 2 air tour. Encha tulinayo day 3 n'omwaka ogujja as always Black Panther nennebaza abantu b'oku border wano okunjagala nga nze Panther mbadde simanyi nti tebammanyi nyola bakutegera ne bamanya ke kana akatutigomya ku media kyamagero kati sikyali kakyere mbadde manyi ndi kakyere oli kagujje mbadde manyi ndi kakyere oli kagujje sebo ndi kagujje bane ono Oluganda nazi kuno Jami Radio right Jami Radio Uganda okuweereza ndi n'omukyala Black Panther Africa last time twakola tour n'enkuwembozo nanga bwe yatambula wabula ku mulundi guno twongedde okukisavuwazaamu uko era abasubiddwa okujja ku mulundi guno mwasubiddwa nnyo olutambula lutazikawo tuli tetwayingira Rwanda twakoma ku border ku luno tuyingidde twetegereza embeera abantu beeyisa batya ekibuga kifaanana kitya njawulo ki eri Uganda ate nyina bakyali banga baŋŋamba njagala wasa Rwanda njagala kola ki kati w'olugambo mindi mpya buli watuuka ng'afuuweeta njagala mbabuulire balina njawulo ki bw'omukwana akusaba ki bategeera batya byonna nze nkuleetedde beera ku Jami Radio Uganda ngenda kuweereza emboozi okuva we twatandise okulambula paka kukomekerera n'omukyalo ono gw'olaba the queen of social media
CEO tutuse ku boda nga seo password panther teri tugamba mulasa soko ate kakati kulana ka password ina woyita bulungi taata oli otya ssebo amanya tugaleke wesunga kyerwanda mabina atugairwana wali yamba woyita oli tatuswaziza otukikiridde bulungi wesunga nyasi mabina teri kiracho bwati enge bina likomeri nga ina hip chiwe mabina Mama Jangu Shami, how are you, baby girl? I'm okay. How are you? You're so mustive like Chumi. I'm like that. Odawa. To the Rwanda. Bano besunga mabina, gwesunga. Nafe turina mabina. Aba for the seeing. Don't do kati boboga ino genzo nako kuche wesunga Rwanda. Just ngenda kunyumirwa bunyumira. Bagambe tutwala ya decha kavera. Nteri kavera. Iteri, yes. Era bino bibagamba sweet tawomera mu kavera no tebiri. Na sweet yange no muri. So ne banyabo pe tuba tusimbula tuva ku border saaza kakati baziringa mmeka nebe natugenda tugenda biku tusako nakulona walona omulala ajati assalamu alaykum jangu wamma how are you soko tole mu kasala assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wamma kiche wesunga ekigaji nze nesunga kulaba buyonjo bwayo bwe bagamba abasajja abawanvu abamu nedda abasajja si kyekikulu kuba naffe abanyankola abasajja abalungi tubayina ayita musinga ffe baganda nkutidde abaganda temuyina gye mujjira basi muzaako ngalo mikwano gyange tuli ku boda engeri gye twatambudde n'ensolo Black Panther ate nga neeno batugambye waliyo ensolo ezaayo ensolo ezimu nnene ezimu ntono so kati neesunza okulaba ensolo eziri e Rwanda bangambye ate ekisolo ekinene ekiriyo kirina omutwe omunene n'amayembe bakiyita bata erinnya ndirabidde olwangamba erinnya ki nensonga nsolo ate nekyeyana ne mukyala wange namuleseeyo kuba ebintu byeno bye baŋŋambye abakyala baayo n'omuntu nako obutunuzi wooti olufuna entuuyo era katulumbye twesangeyo banange twesunze eki banaye twesunze okulaba ebisolo ebinene. I'm sorry I lost my voice. We are having fun. You even lost your phone. I have my phone. Thank you for coming. Wesunga eki fe tugenda bayisaamu eggaali buli mukazi tagenda kuwona kugenda eri abo basore nibanyabo oli ku expo subscribinga eno day 2 katugenda yingira Rwanda tugenda kuba tukwatirako bukiripu era tugenda matu butuzeemu ojja kubanga obulabako mpola mpola so tosubwa next tour booking at 2025 27 buli kimu kibeera okwo for now katuyingire Rwanda stay tuned tuyingidde Rwanda obudde bwakati tuyingidde Rwanda era abatuuze abatwaniriza waliwo abali wano bagenda tubuuzaako how are you? I'm fine. Omanyi Oluganda? Oh yeah. No, oravuga English. Kinyarwanda. Kyokka. Kati tubuuzeeko mu Lunyarwanda. Tubuuzeeko mu Lunyarwanda. Mu Lunyarwanda. Tulimu ni muza. Tuli muza. Muri kujja Kigali. Kigali. Osobola tuvuga Kagali n'otuuse Kigali. Kigali ntabwo twagerayo n'igare. Kisoboka? Ntabwo byashoboka ntabwo wagerayo. Neyazingayo. Kuva no rya Kigali? Uvuye hano n'igare rya Kigali? Ngombi mw'icumi. Kati zoze nina sente mekazi. Waloze ni nani? Zine. Aya ni n'amafaranga ijana. Muno ngula muki? Omu? Ekigali. Muno. Kigali? Kigali. Ngula muki muno. Gombe ko gati. Akagati. Ekikumi ngula mu kagati koka. Oli muyayi. Koka. Ate omukazi. Omukazi? Wa. Omukazi sente mekazi eno gula omukazi. Kugula omukazi, kugula omugole. Omugole. Narashako omugole. Kumugura. N'ibihumbi 10 niyo make. 10 niyo make. 10 niyo make. 10 niyo make ni tarumanya. Ibihumbi 10. By'amanyarwanda. In English. Wait, what are you? Wagambye ota? What are you going? Munjako muyayo la tukubira oluzungu. Wabata moto buzi wagambye ota? What are you going? Obotegeza. What are you going? We are going to Kigali.
osobola okutuvugawo kagaali kigali bano abasajja bano tebamanyi muyadde akazungu akabiibibi wama how are you man do you know Luganda English You can try English. You can ask me whatever you want. You can try English. Yeah. We wanted to know if someone needs a woman, a Rwanda woman, how much? Rwanda woman? A woman from Rwanda. To marry, to do what? To marry, to take as a wife. It can take like how much? At least 2 million. 2 million, all that money. Rwandan francs. One lady like this? Yeah. What makes them so special? As a dowry. Dowry? Yeah, dowry. Hey, what makes Rwanda ladies dowry? What do you mean? Nyash? Nyash. Do you know Nyash? I don't know Nyash. Batakos. That's what makes them different. I have told you that in order to marry Rwandan girls, you can give at least minimum for 2 million Ugandan francs. It's the minimum. When you convert them in Ugandan money, how much is that? In Ugandan money, at least 6 means that 1 million. Okay. Have you ever crossed that border to Uganda? Yeah. What is the difference between Uganda and Rwanda? And Uganda. In Uganda we have beautiful girls. How about Uganda? You want to say that we have ugly ones? They are not beautiful. Do you know any celebrity in Uganda? Yeah. Like? I know that we have beautiful more than. No. I'm asking. Do you know any celebrity, any artist, musician from Uganda, a singer? A singer. Our singer is a. I'm talking about Uganda. Have you ever heard of anyone? So we are thirsty for you. Do you know Bobby White? I know him in the pictures, in videos, but not face to face. How about Museveni? Museveni, I know. You love him? In the television. You like him? I like him. Why? Because it's a president for our near or neighbor. Wayingidde dda Rwanda abakulu batafuta olulimi.
Export TV to the world.